Genze kumboze eno tuchai ku Mikie Wine week eno bajefuze nnyo mu nsonga ezali ejinja eyo kubanga bakwatibwa ne police nevayo neyogera obuzibu bwali buvudde ku nteekateeka y'ekivulu gye baali bavudde ne Dax Vibes ku lunaku olwa kuba ekivulu kyaliwo ku Sunday kati ekiro kya Sunday ekyo police nebakwata obuzibu bwava ku okusinziira ku police omwogezi wa police yasobola okuba ate ng'atangaza bw'ati ne Mikie Wine avuddeyo okwogera ebibadde bigambibwa nti ensonga ziri zitya oba kabadi oba balina kye bayisaawo ebyabaddewo bye bino ku nsonga ya Mikie Wine ne Dax Vibes. Kati ababiri bano nga bamaliriza okuyimba Mikie Wine ne muganda we Ivan Bugembe Sentamu abangi mumanyinga Dax Vibes nga bamaliriza okuyimba bakuta olugendo lwa Kampala. Kati baba batuuka ku Shell Ambakoti mu kibuga Jinja ne bagenda ku Shell baba bakyali ku Shell ne bafuna obutakkaanya obw'amaanyi n'omwami Ibra Hussein ye mutuuze wa Jinja City. Kati mu ngeri y'okwagala okufuna obwenkanya bonna ne beereeta ku CPS Jinja. Ibra Hussein naggulawo omusango ku Mikie Wine ogw'okumukuba. Mikie Wine naggulawo omusango ku Ibra ogwa malicious damage kwonoona emmotoka ye. Kati baba bali ku CPS ng'era tugezaako okubatabaganya ensonga eggwe bulungi kigambibwa nti Dax Vibes yakubye Ibra Hussein naggulawo omusango guli fresh Dax Vibes ogw'okumukuba era wetwogerera Dax Vibes CPS Jinja then Ibra Hussein ne kale kati omwogezi wa police yavayo n'atangaza ku nsonga eyo kati Mikie Wine gwe tubadde tulinze yatubuulire emboozi gyayogera ekwatagana n'omwogezi wa police nga bwe yagamba kyali kitya Mikie Wine kyali kitya kabadi oba byali bitya twagende Jinja batupangisa lwange Dax Vibes bamupangisa lulwe nga abayimbi abalala simanyi na sente ze yayimbira tamanyi na ze nayimbira kakati twemeetinga definitely nga ngera abooluganda nga mukulu we najja nambuuzaako ne mugamba nze nno munange ngenda kuddukako ngenda kuba kati program nga definitely program already yali made bwe nagenda ku stage nenyimba ekyasooka okunewunyisa kwegamba Rakasono yatandikira na Jinja nyini ntuuka ku stage mbeera bampa microphone mbeera nenjitestinga ngeeyo mbeera ninya bwenti amadala ku stage microphone nevaako era videos omanyi kati Uganda kirungi nti wabeerawo footage buli wamu microphone nevaako nga ninya bwenti ku stage bakateeka lulimba basooka naduteeka wansi nga luli wansi akati manager wange nakayana nabo balwongeza ngenda okutuuka ku stage nga nkola bukoza neera nenjikwasa omu ku balenzi bange Mikie Wine watubuliranga bali ku kivulu naye Mikie Wine ebbanga ly'okubidde endongo bakyakulwana ku stage agamba atya naye ate nze sibeera na ntalo kubanga sajja mu music ono kulwana nze najja mu music ono kulwanirira birowoozo bikyamu okyegera nkyusa obulamu bwange bwamala okukyusa obwange nkyuse nsobole n'okukyusa obw'abalala abaninaanyi oba benda kale awo nno ng'agamba ye wa ntalo bwe batuukira ku Shell wane waali obuzibu emboozi yali eti kati mbeera tutupakinga ku petrol station waliwo akafo bakayita Java House tupakinga waliwo n'akazikiza nga twagala abantu kutulaba nnyo bajje kutukuŋŋaanirako kakati tubeera tukyali awo all of the sudden wajjawo Nuwa nejja netupakinga ne muvaamu gaayi waliwo n'abalala baali bambadde t-shirt za yero eza Museveni bapakinga omu avaayo yono Mikie Wine koyigali nangamba Mikie Wine I love you nankwata bwati nansika ne mugamba kale kyakabi kakati bwamala okumbongako nengamba ekale kyakabi mbadde ndi wano mu meeting mbadde mbulfinga mbalenzi bange oba briefinga biki babano bebaani namukubirawo oluyi mu kifuba ne mugamba ate kwa anjagala ate boyagala bokuba temulina kye mugamba fe tufuga Jinja nze national simanya nze youth Councillor something wa NRM wano gwani agambi wano tuli mu byabufuzi oze kumbuzaako ngo wa NRM oboze kumbuzaako nga fani wange ebyo temungamba nawe nsobola okuyisaamu nagenda motoka najje emikko bonale aya olutalo lwali bwe lutyo ulira emmotoka tandika okukuba emmotoka zonna nga bazasendabirwamu enzigi zonna nga tuli bangiko kakati definitely nga tusobola obayisa obubi kubanga bakimanyi naye okukula we are not violent kakati batandika okuba mugamba naye kyogamba buli representing NRM bwati kwakola
nze bichito nyumiza chi nyinza no bakuba amasasi mpe mundu yange agenda mu motoka jeye mundu abalenzi bange badduka basoka ne baje motoka nga bamaze okuzaasa kanagamba kanjiyo ne mundu najja natandika tukube migonga ba recordinga no recordinga simanyo basobola okaleta ako nga atukuba najja kati kuyagamba kangeneze mundu ne tudduka fena ne tuvaawo cross askari ya tutasa ko kinye mundu agamba Mikie wine mjangu mudene mabega kati bwe balabanga tusaze tuzeno yo waliyo n'amatala mangi kane bagenda kane bagamba njagala kuvaano nga ngenze ku polisi yawa neriwa kane bandagira nenga sibitegera nentekako GPS kale Mikie wine botoka ku police kyali kitya kati omu yangamba ye manager woli kimwana tusonyiwe tetwagala bigene mawulire tusonyiwe mwana tugenda kulaba jangu tuteese nengo oli mpulira alimu yawo gana bayino basiba bano bayino basiba we rule yanze bamanyi akubidde dipisaawo asanga OC station bana babera na mayinja asatu nga munnyonnyolamu mukumunyonnyola egundi yange evaako esimu yange njiteeka ku counter nyinyinyira bafande naye ngabuse dda counter alieri nengamba naye ngona authority nene ijjakozesa kati gonna nga basirise busirisi ne tulinda DPS ajje esimu nebuliraawo DPS bwe yatuuka namugamba njagala kusooka kufuna simu yange kale Mikie wine agamba nti waliwo omukulu bamuyita Ibrahim Hussein kansala side zeeyo ejinja lwe lutalo lwe balimu naye omukulu oyo agamba nti kansala yali yewaanawaana embeera ng'eri eti Yasini Hussein yayogeranga amannya asatu nze bampita Yasini Hussein Ibra simanya biki nga sebo bamugamba mulwanye nedda mbakubye akakamotoka ko gwe Mikie wine ka sente meka milioni 5 obo nawe wabaavu nja kagula gwe kawishiko kameka milioni singa 3 kona ko nja kagula mbakubye byali ejjenja Dax vibes bamusibira ki kati bamukubira essimu bamugamba tuli wano ku polisi motoka ya Mikie bagikubye kati naye bambi ajja atuuka alaba DPS akoze bwati oli bwe yekalakasa bwatuvuma bwatukola ki kati agamba naye Mikie n'agamba Mr. DPS nga kino tekiri fair ko ne bamusirisa ne bamugamba gusirika n'agamba fete tulina kwogera nti Mikie yalopya n'omusango gusirika tulina kwogera olina amuddako n'asooka amuvuma biki byonna ne bagamba gwe genda okole statement kakati guy all of the sudden n'agamba gwe tulina kyo ngamba gwe simanyi biki nga omumanyi omuntu bwana provokinga ko Dax yava mugamba but you a spoiled kid ate ekyo si ekyokulabirako ekirungi what are you saying nawe nsobola okuyisaamu n'asituka n'ajja Dax we yali n'atandika omusikasika bwanga oliwa bwakusikasika biki kati Dax kwe kusituka n'agamba nkugambye tonkwatako kati mu kusituka Dax n'amwetawuzaako ne bikyukira wawe essaawa ka Dax nga gwe bakubye kubanga bamukuba n'olukokola mu liiso n'engumi kutama nembagamba kati awo naliyo era siri bulungi ngadde nasirye siri bulungi kane mwegattako ne stress nenfuna attack ya ulcers nentandika okuvomitinga kumu nga nsesema kumu DPS n'agamba Mikie wine musoke mu mujje wano mu mutwale mu ddwaliro kale Mikie wine yeeyo kati